nga Golola yakamala okumegga omu Thailand Camston avuddeyo n'enteekateeka y'okuzimba ettendekero ly'ensambaggere erinayamba abavubuka abatalina busobozi bwa kwenyigira mu muzannyo guno naye nga balina ebitone. Golola era agasseeko nti kino akikola ng'ayagala 2019 agenda okutuuka nga waliwo ttiimu Kalibobo enegenda mu mpaka za Olympics. Tulina emizannyo egibira mu Olympics. So ngenda kukwata buli muzannyo gwonna oguli mu Olympics okulaba nga Uganda yeeyongerako okuleeta emidaali egya zaabu wano. So kyova olaba nti guno gwa kickboxing nsobola okuvayo ate n'enkomawo. Ate bino tugume sibuuliranga. Nakoma okuliranga mukazi wankubira essimu n'angamba omusajja banayeeta omuwali maaki kati yatereera. Buli wamuzukusanga ekiro nga gumuka Golola. I don't want to be a medalist. Golola wakutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omu ku Kawempe-Lugoba w'okusoloza ensimbi ez'okutuukiriza ekigendererwa kino. On 15th, that is next Monday PM, the whole day is going to spend in Jinja. Our advance team is going to go to Jinja by tomorrow to mobilize, to organize areas where Golola is going to visit. And on 16th, we are going to be in Iganga. We are going to spend the whole day in Iganga. From 7 a.m. to 7 p.m., we shall be in Iganga. Actually, in Iganga, we are likely even to spend a night in Iganga. Then after Iganga, we shall be proceeding to Mbale on Wednesday. Afterwards, we shall be going to the west. Then we shall go to the northern, and we shall come back here in central region. Golola agenda kuyitira mu kutunda certificate eziri mu mitendera egy'enjawulo omuli ey'akakadde $75,000 n'essemba y'ebbeeyi entene y'emitwalo 5. Era Golola alonze akakiiko akagenda okwekeba eddimu lino nga kaliko Bishop Mawa Godfrey, Herbert Ndiwalana, Honorable Kiwanda Suubi n'abalala. Emikolo egiggalawo ekisinde kino emikulu gya kubeera ku Freedom City ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi 2015 Golola wanaamegganira n'omu Misiri. The new Golola Moses, the New Testament. This is not a joking subject. Nga mwenda wengenda okubalaga who is Golola, the New Testament era alagawa. I believe that I'm still strong. Golola Moses y'omu ku baana abeezuulamu ebitone ne bamalirira okubitumbula newankubadde ng'obuyambi bwali bwakkekwa. I'll be the shining stars of our country, Uganda. Kate bukiraba kyennaku zino kakati lwe luyimba lwennyini naluyimba emyaka mingi nnyo.